Essula ey'okubiri. Kyova olema okubeera n'ekyokuwoza gwe buli muntu anenya, kubanga ky'onenya munno weenenyeza ddala wekka, kubanga ggwe anenya okola ebyo. Era tumanyi ng'okunenya kwa Katonda nga kwa mazima kw'abo abakola bwe batyo. Ggwe omuntu anenya abakola bwe batyo, naawe n'okola ebyo, olowooza ng'olirokoka mu kunenya kwa Katonda? Oba onyoomye obugagga bw'obulungi bwe n'obuwombeefu n'okugumiikiriza, nga tomanyi ng'obulungi bwa Katonda bukuleeta mu kwenenya. Naye nga bw'olina obukakanyavu n'omutima oguteenenya, weeterekera obusungu obuliba ku lunaku olw'obusungu, omusango gw'ensonga gwa Katonda kwe gulibikkukira. Alisasula buli muntu ng'ebikolwa bye bwe byali. Abanoonya ekitiibwa n'ettendo n'obutaggwaawo mu kugumiikiriza nga bakola bulungi, alibasasula obulamu obutaggwaawo. Naye kw'abo abayomba n'abatawulira mazima, naye bawulira obutali butuukirivu, kulibeera obusungu n'obukambwe, okubonyaabonyezebwa n'okulumizibwa ku buli bulamu bw'omuntu akola obubi, okusookera ku Muyudaaya era ne ku Muyonaani. Naye ekitiibwa n'ettendo n'emirembe ku buli akola obulungi, okusookera ku Muyudaaya era ne ku Muyonaani, kubanga Katonda tasosola mu bantu. Kubanga bonna abaayonoonanga awatali mateeka era balibula awatali mateeka, era bonna abaayonoonanga nga balina amateeka balisalirwa omusango n'amateeka, kubanga abawulira obuwuliza amateeka si be batuukirivu eri Katonda, naye abakola eby'amateeka be baliweebwa obutuukirivu. Kubanga ab'amawanga abatalina mateeka bwe bakola mu buzaaliranwa eby'amateeka, abo bwe bataba na mateeka beebeerera amateeka bokka. Kubanga balaga omulimu gw'amateeka nga gwawandiikibwa mu mitima gyabwe, omwoyo gwabwe nga gutegeeza wamu, n'ebirowoozo byabwe nga biroopagana oba nga biwoozagana byokka na byokka, ku lunaku Katonda kwalisalira omusango gw'ebyama by'abantu, ng'enjiri yange bw'eri ku bwa Yesu Kristo. Naye ggwe bw'oyitibwa Omuyudaaya, ne weesigama ku mateeka, ne weenyumiririza mu Katonda, n'omanya by'ayagala, n'osiima ebisinga obulungi, ng'oyigirizibwa mu mateeka, ne weetegeera ggwe okubeera omusaale w'abazibe b'amaaso, omusana gw'abali mu kizikiza, omulagirizi w'abatalina magezi, omuyigiriza w'abaana abato, ng'olina ekyokulabirako eky'amagezi n'eky'amazima mu mateeka. Kale ggwe ayigiriza omulala, teweeyigiriza wekka? Abuulira obutabbanga, obba? Ayogera obutayendanga, oyenda? Akyawa ebifaananyi, obba eby'omubiggwa? Eyeenyumiririza mu mateeka, olw'okusobya amateeka oswaza Katonda? Kubanga erinnya lya Katonda livvoolebwa mu baamawanga ku lwammwe, nga bwe kyawandiikibwa. Kubanga okukomolebwa kugasa bw'okwata amateeka, naye bw'oba omusobya w'amateeka, okukomolebwa kwo kufuuse butakomolebwa. Kale atali mukomolebwa akwata ebiragiro ebiri mu mateeka, obutakomolebwa bwe tebulibalibwa kuba kukomolebwa? Era atali mukomole mu buzaaliranwa bw'atuukiriza amateeka, talikusalira musango ggwe omusobya w'amateeka ng'olina ennukuta n'okukomolebwa? Kubanga Omuyudaaya ow'okungulu si ye Muyudaaya, so n'okukomolebwa kw'omubiri okw'okungulu si kwe kukomolebwa, naye Omuyudaaya ow'omunda ye Muyudaaya, n'okukomolebwa kwe kw'omutima, mu mwoyo si mu nnukuta, atatenderezebwa bantu wabula Katonda.